Asaba kazaawo omusumba muyomba nali wano oyagira ki oyalaga omusumba abawo yandaga oyinza okubeera ndiba ngalamidde lulekyo basewo ne banyabo nsosowaza nnyo Ruby couples myaka 4 buli busumba sebo mukulu muyomba obusabwamu mwebale kukola bulungi mukama abatuwere nnyo omukisa njala kubajjukiza bino ndeka abantu abo mukubireko mu ngalo ekifo ekyo mulabiza kya kukyongerako n'ekirongedde okukula mwebale King David ate abantu bano bonna sebo mulabirizi product za nazigo kuva ku headmaster w'essomero lino King David yabadde wano Presdom Alice mwana we mumanyero GBT transgender be mutwala agala kufuuka mukazi si kubano bali balala bana baffe basigale nga tena jajja kundopa bakimanyi twakoze endagaano nabo nga bali smart basigale nga bali smart mwana tayinza kuva wakanga yesazo obunaka nga maama oli awo naawe taata tasobola kunyiikira wabula nga waliwo ababanyiikiza amina agenda kumaliriza nga abatuma nga abakomishoninga mulimu gwaffe ffenna basebo ne bannyabo okubayamba kutuukiriza ebyo bye bayize bye tubazimbyemu ebintu bingi najja ne mali olunaku lulamba ne njogera ku bintu sebo mulabisi oyanziza olwokakasa abantu abo asebo nyina bannyabo abavubuka tusanyuse nnyo okukulaba basebo ne bannyabo tuyozoyoza abagole muyimirire nammwe mweyozoyoza ogi wange tusanyuse nnyo wano yeka temulinda biri bya mukulu muyomba bannange mujje tubeere wano omuwaniko oyo bw'atanga okwata omuwanika abadde awo ekisanja ekijja ng'obeera muwanika wa busumba ngole ky'abaana any other person mothers union alima ba president bali wano abo bantu bamulabirizi ajja kuba abanokolayo tusanyuse nnyo okubalaba owekitiibwa omukubiriza ali wano okutambula naye kubanga anaaba wamu naawe bannaituna betunyiikiriddemu netunyiikirira mu nguuli nze naginyiikirira nguuli naku nalabanga kufa era senga nafa dda newaliwo katonda akyuse eme nagamba mwana wa luusi munange mugalanda wa maama kyuka nakuwa obulamu era laba okufa nolaba obuki katonda ensanyusa katonda yennyini yayita Eriya namugamba Eriya olaba omusajja abadde omubi olaba Akabu weetoowaziza byembadde ngenda okukola sijja kubikola kubanga akyuse okuva mu musanvu kizikiza n'alaba omusana mukama n'akyusa endowooza ye njagala kubayita mikwano gyange olunaku luno katonda atuyise okunyikira mu butukuvu kubanga otunyikira mu butukuvu mulimu okusaasirwa mulimu okusonyibwa mulimu okulaba mukama amiina batunanyikirira mu katonda batunanyikirira mu kubeerawo kunoonya mu kubeerawo kwa mukama mwe muli okusaasira njagala kusaba n'okutegeeza maama wange tonnaba kuba mubi nnyo kyetaaga kwenenya bwenenya kulongoosa bulamu bwo otandika okutambula nga Yesu w'ayagala ajja kuwa obulamu ajja kusonyiwa ajja kutambula naawe bulijjo sulwakata yabasuubiza kukola bubi naye kinsanyusa ate ye Akabu alina waatuuka n'agamba sijja kudda ku bya Yezubeeri sijja kudda ku bya mukyala wange amaze okundaga nga talina future yange n'abivaako n'anoonya mukama mukimanyi ate Katonda yasonyiwa Akabu soma mwana wange omalirize tu mukama anawa okutambula kuwa mukisa ng'onyiikira ng'otambula ng'oddeno ng'onyiikirira mu ye bw'olaba musajja kukomawo ng'azodde n'ogamba banne namukoze eki ono ye era mulekeraawo okulyalya mu byalo basajja mmwe ng'obuuza owoza supu awooma tomanyi supu biri mulimu ebyo bangi babalirinde kukola buki bubi Akabu n'akola obubi kubanga mukyalo yamupikirizanga n'amupikiriza Akabu n'akola ebibi byonna
Mukama nanyiga amadu akapu na bingi abantu ne bafa ku mulembe gwa akapu kubanga banyikira mu bubi banyikira mu ki tebanyikira mu butuukirivu banange njala okubasaba abooluganda naye muwidde emabega gye tuvudde Katonda ng'agamba ti naye Akabu by'okoze byonna ngenda kubisasula kubanga banyikirira buki obubi mu mirimu gyaffe Mukama atuyise tunyiikire naye mu bulungi mumanye ebiri mu ofiisi zammwe abooluganda mumanye ebiera mu ofiisi zammwe temumanyi bannange biri eyo era nsaasira abantu batamanyi kusaba ne ofiisi ezo abaana baziwayalinga n'otuuka butuusi eyo entebe gy'olimu waliwo ajagala naye talina Katonda mu maka gaffe byetumuuka bingi bwe kiseera oyambale ng'omusaayi gwa Yesu kubazibwa naye ovunaanyizibwa otya mu byokola mulimu obunyiikivu oba bugayaavu kono teyagala bagayaavu kono teyagala baki bagayaavu baana bange kono teyagala bagayaavu ne bwoba olya mmere kono teyagala bagayaavu ne bwoba olya mmere kono teyagala baki n'otuuka awaka omwami ne bakuwa emmere n'otandika ogisaza mu booti binyiiza abakazi ebyo n'ogitumya nga tagyagala n'olyako obuwuma bubiri n'olekeraawo nze bana njala kwebaza Katonda ne mukyala wange anjulira nze sizira mmere nga mbeera akyenzisa emmere owulidde kubanga n'abakazi baakala amaaso bw'ogizira nga atagikulirako ddala kakati ozira yaati musaategedde mba gye zaavudde sooka oli obuuze ate zikyaddayo oziri waka kana tayagala bugayaavu naye nosanga olina okulya emmere aliisa buki wateeka okubaawo akabuuzo ngamba bannange kituli kuki tuli kuki era nalingawo nga tunyumyanze nga bwensazaamu Mukama oba nange binjodde mu linnya lya Yesu sibe mwagala faya ng'olaba abantu balowooza ebyo babinyiikiriddemu nnyo njagala kubawa ebyokulabirako bibiri nze mmalirize enjiri etusomeddwayo njagala okutandikira nja kusabayo omusomi omu ambikuli Bassekabaka okukola Katonda wonna waakusimbye bw'obanga oli mu ssomero kola bunyiikirire omwo Katonda waakutadde oba Mukama akusimbye mu maka maama togamba bugambi sina kyenkola nze mbeera bubeezi wano n'okulabirira omwami mulimu n'okulabirira abo abaana mulimu Katonda waakutadde kola sebo taata omulimu olina ogusookerwako gwa makaago kola nyiikirirawo naye ng'onyiikirira mu Katonda atuyise kukola ki kukola mulide mikwano gyange obanga bw'otakola n'okulya tokola ki tolyenga Pawulo bw'atuyiriza mikwano gyange naye okukola kwonna kwetaaga obunyiikivu kwetaaga obuki obunyiikivu kubanga Mukama akutaddewo onyiikire naye byonna nga teweerabira mu kunyiikirako oteekwa okuba ng'oyolesa ekitiibwa kyani kya Katonda ng'abantu bakulabamu Katonda ku mulimu gwo mu ofiisi ofiisi eyo magambye ennaku zino otuuka mu ofiisi abantu ofiisi kwegamba eva kuno nakuli entebe ze zibatambuza tebakyagala kusituka mukulu Dani Kaweesa sitekiraka entebe emuyiringisa bwati najjayo fayiro nemuzza mu kifo kye n'akakalamu akali mabega yemutwalayo naye ng'olimu ebyo byonna Katonda atuye oli temufaayo muto wange Katonda atuyise kwolesa kitiibwa kyani kya Katonda wonna Mukama bwakoze eki wakusimbye kwolesa ng'oli ku mudaala awo gw'otuula awo mu kaduuka akaako nabanyumizaako walo wenagenda enkuba n'enkuba okulya obulya emmere nga tokoze mulimu Katonda akugamba tewandiridde mwabaka bawavubuka oluusi twagala nnyo okulya osibye ku TV osibye ku firimu ye guno omulembe nalabye ku WhatsApp
omwana muzadde aleese success card n'amuwa essimu Samusanga. Mwana wange nkwagaliza okuyita ebibuuzo ne bannange oba akajanja kavuddewa oba nze maalo sibitegeera. N'amuwa omwana asoma Samusanga success card amuwadde ki? Mugendere eri mutugjeeko akajanja. Omwana asoma kakati asome adde ku Samusanga adde ku katuuni akole ki? Tugamba ekintu kivudde tukitegeerera n'aleeta n'ebyala bingi webigoba mu masomero nga bagamba bishopu waffe w'amaalo. Kaakati era nze mwegendereze basomesa bange, nze buli kajanja nkagobye. Bino baana basoma abajja basibye enviiri bazi batadde amatu bataddemu pini bajja bataddemu nagenze ku ssomero omwana alina nekiresi neŋŋamba maama lino ssomero oba kolegi ya bufumbo konze mbigobye. Omwana asigale nga muki si bwakujja nga abamu kati oba muwadde Samusanga omwana ajja kujja n'akaviiri nga tekamanyi ka maadamu alyoka atunuulire maadamu mukazi watuune nga tegudde olubega eyeefaanatya amutunuulire nga tamutegera namu mbigobye. Omwana abeere nga mwana ng'aze kola ki? Kusoma. Naye kyenjagala ogamba nabadde mbagamba nti Katonda atuyise okukola. Katonda alina kyatwagaza. Twali tubitunuulira mu wiiki nnyingi. Olunaku nolwali tugenda kutunuulira okunyiikira okutukuvu mu mirimu gyaffe. Bwe tuba tukola nga tunyiikira, Katonda atuyise okunyiikira kwaffe kubeere ku ki? Kutukuvu. Naye tunyiikire nga bwe tunyiikirira mu Katonda kyekitegeeza tuyitiddwa okunyiikira naye ku mirimu gyaffe naye nga tunyiikirira mwani? Mu Katonda. Nabadde ne mbategeeza nti Mukama atuyise okukola era Mukama atusimbye buli wakusimbye okubanga okola. Kubanga Bayibuli mulidde muwala wange ng'asoma ekitundu. Ani akisomye ye? Mbabazi webale nnyo osomye bulungi. Mbabazi? Ate oba onkoyereza ki? Muwulidde? Akunkubira engolo olagawa teya Katonda banzito. Kale Mukama yebazi. Neŋŋamba naye kaakati ojja mu kolini wakati wano wonna kanisa kati wano olabyewo bakafiiri babbi bangi bake nnyo okujja nga olina bigendererwa birala. Oba tuwulira Kristo omu lwaki nzirira wali n'enzimbawo ekkanisa ate nano ng'eyogera ku Kristo? Naye era bambi ogenda okulaba nga bayenjedde bakwita kubumpuguma. Bamalaaya mu kanisa ayenda wano n'agenda wali abo nabo tubalina bangi. Njogera bubi oba? Mwegayiridde Abakristaayo Mukama ababeere mwekome. Oba olina kyotategedde mukasi jangu eri omusumbawo bagambe banjigiriza kino. Kale Mukama atusaasire. Abantu bangi bagenda kuzikirira mu linnya lya Yesu kubanga Yesu yafuuka kaswiti kungulu naye munda nga butwa. Bayibuli etuyigira si buli agamba nti Mukama wange muki? Mukama wange. So njala kubasaba ab'Ensambwe ate bingi bikyajja bingi bikyakola ki? Abantu ne babafera obuwongo oli n'ateekawo engato oli n'agikombamu nti afuna mukisa. Kalimba yonna kasooka olindo n'okomba gwe mukisa gw'olina bwongo okyo obwo bannange. Oli n'anaaba amaaso n'akunaabirako akutegeeza gw'oli kipapa tolina makulu tolina magezi kankunaabireko kisirusiru gwe obujonjo twe n'ovaawo ng'osanyuse kubanga baakunaabiddeko. Nze neewuunya atunuulira abantu n'ogamba nti Katonda naawe olabye Mukama wange. Munywere mukole ki? Munywere. Kanisa yo kakati wali ku disitulikiti waliwo bano aba Christ's Heart bano olukuŋŋaana lunene nnyo nalabye n'Abakristaayo abamu nga balulanga niyo bamumanyi ekifu kyekintu ekyo. Bali olukuŋŋaana lunene nnyo
fanero bali awo ne munena genzo kala n'abakristayo nga babiranga nengamba ne bano bamanyi kye balanga be bantu abamanyi nti ekibi kyasonyiyibwa dda kale liwaddembe okukola ekirala kagamba tebamanyimu ebintu bino bye mugenda mufe tubimanyi tubisomye tubivumbudde buli ekijja nagenda ku bizinga ng'eriyo ddiini nkalu era munanga abantu nga basunkuna nga bagenda mu ddiini nkalu abakristaayo begayiridde tukule ekkanisa yamwe tebaako buzibu ffe tubaako obuzibu bakubuulira nenjiri okulokoka n'ogaana n'olyoka otijja nafuna omusalaba omusana ani yali akutuuzizza mu kizikizi naye ng'emyaka gyona towulirangako ku bantu bakubuulira kulokoka nalaba omusana n'atijja nnyo ng'alinga yakasookayo abantu bababbye abantu babakwagudde abantu babayisiza mu bintu bizibu nnyo tenga muli beesigwa ekkanisa ezimu tezina bisulo byabaweereza ekyo gwe mulanga gwaffe sebo saabadinkoni onootulako n'abantu abo twagala nnyo abaweereza basule ku bifo tubakubiriza ekkanisa nga terina kifo kyamuweereza ekkanisa eba mu lusuubo kubanga omuweereza akola kinene mu kutambula n'enkulaakulana y'ekkanisa era nebaza mwongedde omutindo ebisulo by'abaweereza abamu nomutaddewo ne kamera n'ebiringa ebyo mwebale nnyo mwebalire ddala oba tukubiriza n'ababbi bakyuke kino ekyemirimu kiri global ne katonda atubeere okutandikira we tuli okubaako kye tukola nzikiriza ennyingi eyo si purobulemu naye bunafu bwa bwongo bwaffe kuzimba ekkanisa nga musumba wayogedde kituufu sambeera mu kibuga ne mu byalo kati era ekkanisa eri expensive gavumenti eri expensive eyagalako okufukirira okuwagira neryoka etambula naye nga mbasaba mukirowoozeeko mpola mpola njala kubebaza n'olubuweereza bwonna olw'emirimu gyonna egikolebwa olina okukoleramu oba ofu akola eki naye ng'ofiiridde ku mulimu gwani kubanga njagala mutunuulire gye tuvudde kakati mukama abawadde okusoomozebwa okunene okulaba ng'ozimba ekkanisa egenda okubeerawo emyaka mingi abantu bangi okukkiriza kwabwe kugenda kuwola naye kati gwaliwo kati gwe olina okusima omusingi oba oli oba toliyo ng'ekkanisa ya katonda esigala ekola ki etambula njala kubasaba era saba omusumba n'omukubiriza mulowooze nnyo ku kya purojekiti esobola okuyimirizaawo obusumba so nga neyo ku makanisa tubasabira era mulowoozeeko ku projects ez'ekkanisa Ensambwe ndoza talina nnyo balina ttaka ddene waliwo abalina ettaka eddene sabira obutaddirira kukyusa wabula ogenda mu maaso tubasabira bulijjo mumanye ng'ekifo kyammwe timuli mpagi bannange abeseeta ate n'obusumba n'ekkanisa zonna nga bwe ziri eyo tubasabira muleme kuddirira njala kwebaza olw'emirimu gyonna okusinga byonna kino kinkwatako nnyo njala nnyo okubebaza okulabirira abaweereza bammwe balabika bulungi abazudde ekyama ekyo mukama abawe nnyo omukisa abaweereza abo mukisa gye muli anti mujjukira yesu yennyini bw'ayogera nti bwe mwalabirira abo abajja mu linnya lyange mwalabirira nze mwalabirira ani kubanga nali muyala ne mumpa ekyokukola ki bwe lwoleeta ekyokulya omuweereza awo n'alya ne yesu aba akoze eki okusinziira ku bigambo bya yesu byennyini buli lw'omwambaza yesu aba akoze eki bwe lwokola ekisa eri omuweereza yesu bw'oba okutteko yennyini era ekyo nkibazikira temukiddiriza mwongere okufaayo nenjala kubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okwebaza olw'emirimu gy'ennyumba y'omusumba amaka gongedde okubeera ag'ekitiibwa era twagala nnyo okwebaza
otuukawo ng'oli mu nnyumba ya musumba n'omanya nti oli wa musumba. Mwebale nnyo ate n'abagirimu nabo bagirabirira bulungi. Manye eriyo munnange ekintu nga kyalibadde kinyirira naye akibeeramu. Osanga ebigere by'engatto waggulu eri n'ogamba kaakati byatuukayo bitya. Naye nga gyebiri n'osanga kitunabwe ekityo. Sepiiki buli ku mmeeza n'ebiringa ebyo. Naye njala kwebaza. So nga n'omubulizi waffe naye ennyumba nayo nnungi kuba yo ngimanyi bulungi. Njala okwebaza olw'enjiri ebuulirwa, njala okwebaza olw'enkulaakulana. Bannange mwenna nga musumba w'abamenye wano njagala kubeebaza munzirizeyo n'okwebaza kwange eri abantu bonna. Ssebo Ssaabadinkoni kubanga mu kisa kye mwokka mwe tuyita okufuna okusaasirwa n'okutuuka ate okufuna obubonero buno obutukuvu. Tunewaayo ffenna musaala eyo ey'ekisa abagole nga batukulembera nga tugamba nti ayi Mukama ow'ekisa kagabira abayigirizwa be n'abagamba mutoole mulye mwenna ku guno kubanga guno gwe mubiri gwange guweereddwayo ku lwammwe. Mukole nga bwe mutyo lwe munaagulyangako okujjukira nze. Era baamala okulya n'akwata ekikopo era Yesu ne yeebaza. Yamala okwebaza n'agabira abayigirizwa be n'abagamba mutoole munywe mwenna ku eno kubanga eno gwe musaayi gwange gw'endagaano empya oguyise ku lwammwe ne ku lw'abantu abangi okugyawo ebibi. Mukole nga bwe mutyo lwe munaagunywangako okujjukiranga nze. Emirembe gya Mukama waffe gibeerenga nammwe bulijjo. Omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo ebyayibwa ku lulwo bibino bimaze okutukizibwa n'okwawulibwa. Tuba tusaba tuzibirira. Ne mwoyo Mukama oyo abeere nammwe abawa emirembe n'okusinga byonna nsaba Katonda oyo w'ekisa aggula eggulu abayiire omukisa. N'omukisa gwa Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gubeere ku mmwe mwenna, gubeere ku bayizi baffe bano bonna w'onootuula Katonda akusookere. Byonna by'onookozesa Mukama abiwa omukisa. N'ebibuuzo nga bikomyewo bibeere bireeta essanyu n'emirembe n'omukisa. Kale mbasabira omukisa gwa Katonda. Abazadde mbasabira omukisa gwa Katonda. Abantu ba Katonda bakuŋŋaanye wano Mukama abayiire omukisa buleme okubavangako. Yonna gye munaagendanga oba mu kibuga oba mu kyalo munaabalondoolanga. Omukisa ogwo Mukama agubawe mu linnya erisinga ggonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Mbayimusanga mbateeka mu mikono gya Katonda. Mukama abakuume, Mukama abalabirire, abayimusiza amaaso ge abakwatirwa ekisa, n'okusinga byonna Mukama abawe emirembe. Emirembe gya Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gibeere ku kibiina kino, gibeere ku Asa bwe tuva okubatiza, n'abazadde n'abayima
gubeere ku bakristaayo mwenna abakuŋŋaanye wano, gubeere ku mwenna Mukama nga bwakolera nga bwafuga abawa emirembe. Obanga webadde bisumba obulamu bwammwe, Mukama yebajjeko abawa emirembe. Embanyimusa abaana bano nga mbateeka mu mikono gy'Omukama. Ebigambo byonna nga tubisabye bituukirire gye bali. Banyweze, bawanirire, bawa amagezi n'okumanya, bakutule ku mbeera zonna ez'omubi eziyinza okubaleetera okukola obubi. Ekisa kyo kirabike, okwagala kukolebwe bulijjo n'ennaku zonna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tuonangayinza byonna twongedde okusabira abasomesa Mukama Taata nga babalera. Tumanyi nti mu wiikisi zino ennaku zino ebbiri ezisigadde ensi yo n'okujula kwayo. Kitanga abaana bera mu byotuwadde mu nnyumba zaffe. Era Mukama ebyawandiika bitugamba tutuwanga abaana bakutulabya nnaku. Era abaana baffe baliyigirizibwa ggwe Yesu. Katonda ngobanga batembeesa abavubuka bano okubajja mu nasale, okubajja mu buto, okubajja mu mbeera yonna, okubajja mu ndwadde enzibwe z'abalumbanga bawere, n'obatuusa wano okyali Katonda. Gwe Katonda abagabiridde Mukama. Gwe Katonda abalabiridde bulijjo obafuluma bwe bayingira. Gwe Katonda abagattako amagezi agava gy'oli. Katonda ng'ayinza byonna ssebo omukwano gwange omwesigwa. Kale munywere obutesaako omusango, Mukama abeere nammwe. Mwoyo wo omutukuvu ng'ali wamu nange. Nayidde mu Kanisa yange era okuyita mu Yesu Kristo nzikiriza nti ndatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Erinnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ffenna tuddamu nti Amiina. Ekisa nsaba ompa omukisa nwerere mu Kanisa yange ate nkuweereze nga bwe nsuubiza. Nkusaba onkuume, ompa obulamu obulungi, onteeketeeke bulungi, mbeere omukristaayo olw'ekyokulabirako nemu okukuswaza. Nkuwuula omukisa gwo olw'olunaku luno kubanga ompadde omukisa n'enjiga ebikukwatako era mmaze okukakasibwa kaakati ng'omukristaayo omukulu ow'obuvunaanyizibwa mu Anglican Church of Uganda. Eno ye Kanisa yange era ndayira nyweza nti eno ye Kanisa. Tugenda ku taata kabasooke bakolanye obuntu obwo kale mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Bishop Enos, Kitto, Ttaka, Mukono, buvunaanyizibwa okuva olwaleero era mubeere ba buvunaanyizibwa nga mukola ebyobuvunaanyizibwa. Tugenda mu luwummula, mwekuume muwulidde. Abaana abalenzi n'abawala mwekuume muwulira. Temweyonoonesa, mubeere abaana abalungi abatya Katonda, abawulira abazadde, abawulira bajjajja ne basenga. Naye n'abazadde bannaye mukome bulungi abaana, mugunjule bulungi abaana baffe. Oluwummula lugenda kubeera luwanvu, naye owooluganda woba osobola okuuma omwana w'omukumbi. Wabaddewo abadde annyumiza senga eyagenda n'atwala omwana wa mwannyina, mbamutwale bakole. Muyinza n'okuba nga nammwe bwamulabye ku TV, naye ng'amutwala kukola mulimu ki, kumutendeka bubbi bwa pikipiki. Kati senga ojje ku munno omwana we omututte mujjangu tukole,
naye ng'okukola ogenda kukola mu kuyigiriza omwana wa munno bubbi. Abooluganda bwe tuba tusazeewo okukuuma abaana b'abannaffe tubakuume bulungi. bw'oba tomusobole tomutwala, mulekeeyo gy'akola ki? Gy'ali. Okusinga omutwala okumuteekamu ate empisa embi. N'olwekyo abazadde tugunjule bulungi abaana, tulere bulungi abaana, ate tubeere nabo, tubawe ebyokukola, baleme kubeera awo nga bataayaaya ku byalo, kubanga ati batugambye nti ataakole ki? N'olwekyo tubeere bakozi. Muwulidde abaana? Tolya mu sowaani n'ogirekaawo ne bakujjajja agikuggire wagikooleze. Gw'okole kumu gwakukola ki? Naffe twekubirize tubeere bakozi n'obulamu bujja tugondera. Mwebale nnyo, mwebale.